naye mbabuulire mwe baana mu abakola mu nnyumba, bw'obanga osazeewo okudduka mu nnyumba ya mukama wo ddukira ddala obutadda. Bw'oba osazeewo okudduka okuva ku mukama wo, okuva mu ngalo za mukama wo, dduka obutadda, obutatunula mabega. Ekyo kikole inga owulira weetamiddwa oyagala kugenda, muviire otambule ogende. Wabula bw'obanga toli serious na kudduka mu nnyumba ya Muwarabu, toddukamu, sigalirawo ddala. Nze mpaka essaawa eno nkyalowooza engeri Brenda gye yafuddemu, engeri Omuwarabu gye yakutte Brenda n'amusalaasala n'amusanjaganga bwe basala ente. Paka kati nkyebuuza, kiki Brenda ekyamaanyi ekyo kye yakoze mukama we ekitaasobosezza Muwarabu kusonyiwa mwana ono? Kiki Brenda ekyo ekyamaanyi kye yakoze ekyaleetedde Omuwarabu omusalaasala n'amugyamu buli kamu ak'omunda? Kiki ekyaleetedde Omuwarabu okusalaasala ensingo y'ono omwana? Kiki Brenda kye yakoze ekyo ekitasobola kusonyiyisa, ekitasoboka kubanga kisonyiiribwa omuntu azizza omusango? Kyova olaba mbagamba temuyimiriranga ku nsonga yonna ekunyigiriza, dduka. Kati kyekintu kyokka ekyokulwanirira kye tuyina, kudduka buddusi. Tewali agenda kulwanirira okuleka gwe dduka. Bw'owulira nga embeera egaanye, dduka. Togezaako kuteekawo kalambiriza nti kanjira nnindako, osanga anaakyuka kangume, osanga bw'olaba nga gwatandise okukola obujogole, tandika ku pulaninga otya lw'obuuka ekikomera ekyo, tandika ku pulaninga omulyango ogutolosa guliriddawa, tandika ku pulaninga wempita wano nsobola okugwa ebweru, tandika ku pulaninga biki byogenda okubanga odduka nabyo ebitonotono ebitaakusobozese kubanga okwatibwa, tandika ku pulaninga wempita wano ingwawa, tandika kuzuula makubo, ofuna akadde akatono nga gwe onoonya otya bw'olina okudduka. Yenze Sheila Adita, following a page kwata mu link onsinkaneyo ku YouTube channel. Inkyali kukwemulugunya ku kufa kw'omugenzi Brenda enfa gye yafuddemu yabadde yantiisa nnyo. Eno keesi yakubiri ey'Abaganda baffe abattibwa mu nzita bweti, nga babasazeeko omutwe ne babajjamu ebintu byabwe byonna eby'omunda, amagumba bagatutte, obusomyo babututte, obwongo babututte, bamugjeemu omutima, bamugjeemu akataago, bamugjeemu akalulwe, bamugjeemu ekibumba, bamugjeemu ensigo, nga buli kimu bakitutte. Ne bakomyawo kipapula kya muntu ng'ebintu ebisinga byonna tebiriiko. Ebintu byonna nga ebirina okumekinga omuntu babijjeemu. Eno keesi yakubiri ey'Abaganda baffe nga bafa mu nfa bwetyo, osanga n'abalala gye bali eyo nga tetumanyi keesi zaabwe batya bwe bafaamu. Naye nze nsinziira ku keesi zenzize ndabako ez'Abaganda baffe. Ebintu bwe biti tusiiba tubyogerako ne tukaaba, ne tugamba gavumenti yaffe ye Uganda mwakola mistake ennene nnyo okuzaako omukono ku contract, lwansonga temwasooka kutunula ku biki ebiruma bankuba kyeyo ebituufu, temwasooka kubitunulako. Ebintu ebiti twabyemulugunyaako dda. Ne tubagamba abantu baneeno balina okukyusa mu ngeri yonna gye bakolamu abakozi, balina okukyusa mu ngeri yonna gye bayisaamu abakozi. Era ne tubagamba nti nno omukozi bw'abaakoyo okukolera mu mukama we mumuleke agende addeyo ku office. Era n'Omuwarabu oyo ateekebweko etteeka ly'alina okusayininga nti omukozi bw'oba omukoye muzzeyo ku office, either bakukyusize oba bakuwe ssente zo. Ekintu ekyo twakisaba era ne mugaana okukikolako. Y'ensonga lwaki omwana atulugunyizibwa n'atuuka okuttibwa ngattiddwa mu contract, olw'ensonga nti babagamba bw'oba odduse mu contract gugenda kuba musango gw'okudduka mu contract, okubleachinga contract, teekako obumenyi bw'amateeka okudduka ku mukama wo nga tomaze ku alatinga muntu yenna oba nga takuwadde lukusa. Ne tubagamba nti nno ekyo ekintu mukijeewo, mukisabe ekyo kiveewo, nti omwana waba atuusizza okukoowa mukama we nga takyamwetaaga atambula agende, it's easy addeyo ku office. Omuwarabu waba akooye omwana amukolera naye amukwate amuzzeyo ku office, ddaani okuba temaatema, okubasalaasala ne watabaawo kikolebwa. Kyemugamba nti mmwe abatwala abaana ebweru, abalina companies ezitwala abaana ebweru, mmwe temuyina mateeka matuufu gabafuga nga mmwe abalina companies amateeka mwagalekera Bawarabu. Kati ffe abatalina muntu agenda kutwogerera tugenda kubaawo tutya, tugenda kuloopawa ensonga bweze tugenda zirooperaani.
baganda baffe babatulugunya baweddewo ensonga y'okusayininga contract wano saagirabyewo ate era nga mwakikoze mu bukyamu